ng'onyiga munye 216 hash n'okebera osobola naawe okuba enamba eyo gye mbawadde eya noti 8 noti 217 oba n'otuukira ofiisi ya NIRA ne bakubulira omwana wo oba yafuna nniini oba si yafuna. Awo nno okuwandika kuno okw'abaana kujja kubaawo okumala ennaku 2 buli wiiki mu district. Lwaki tukikoze bwe kityo? Aba UBOS baatulaga nti ekitundu ky'Abannayuganda ku 445 abasinga baana. N'olw'ensonga bwe tuwa abaana baffe ennaku 2 nti mu wiiki yonna ey'okuwandiisa abaana mu project eno ennaku 2 zibenga za masomero, ndowooza tuba tetuli balyaz'amaanyi. Tuba tukoze kituufu kuba abantu abasinga be twagala okuwandiisa be baana ate ng'oboolyawo gye bali ku masomero. Eri abuuzizza ekibuzo nti kaadi zo mutuwandika kaadi zo zinadda ddi? Njagala kubagumya ng'omuntu eyabulira ow'olugambo bakushuwaddiru nti ajja kubyogera. Njagala kubagumya nti endagamuntu tugenda kuzibawa kuba buli eyeewandiisa alina okufuna era asaba akola atya aweebwa. Tugenda kubawa endagamuntu. Njagala okubakakasa nti okufulumya kaadi zino kwatandise era mu bbanga eritali lyawala tujja kuba tubategeeza nga kaadi zino zidda. Ate ekirungi kiri bwe kiti, essimu zino ze mulina mu ngalo zino message zijja kutuuka okwo nga zibategeeza nti owaayi eyo gyeri e Kawempe, eyo gyeri ku Lumumba Avenue, kale mube bagumu temweraliikirira mutereere mutuule entende bijja kutereera. Ensonga ya bya Mukama abuuzizza nti ennaku zo ze ziriwa ze tunawandikirako abaana ku masomero. Ennaku ezo tuli mu kwogerezaganya n'aba ministry obutataataganya kalenda ya misomo. So okubagamba nti mu July ennaku ezo aba ministry bajja kuwandika ebbaluwa etegeeza abakulu b'amasomero. Wabula kyo kye tugenda okukolerawo mbagirawo kati kwe kutuusaayo foomu mu masomero. Ezo zo zigenda kubasookayo. Ebbaluwa ya ministry naagenda okujja nga foomu zibatuuseeko. Abaana bajja kudda nazo ewaka. Twagala kukaatiriza omuzadde atasayininze foomu n'ateekako omukono gwe nti ebiri mu foomu bituufu, omwana we situjja kumuwandikira ku ssomero. Twagala okwewala embeera eri nti abasomesa bajjuliza omwana wange ensobi zaali za NIRA. Buli muzadde teekayo obudde ojjuze foomu ate ku foomu okwo otereka endagamuntu yo. Tujja kulaba siginicha eri ku kaadi eyo gy'ofotokopinze ne sayininze ku foomu tukakase oba ddala gwe yakoze atya gwe yasayininze. Ekyo twagala kijjewo embeera ey'okuwandika ebintu ebikyamu ebikwatagana ku baana. Tekujja kuba ku parish olw'ensonga nti obuweereza buno bulimuko enjawulo era bwetaaga okwetegereza ennyo biki bye watugamba na biki by'oyagala tukyuse kati. So buli ku district abo bonna ng'okyusa ng'ensobi teyali ya NIRA, ng'ensobi yali ya NIRA bwereere totola yadde olw'ekikumi. Wabula abo abaagala okukyusa amannya nabagambyeko bano bannaffe abaalokoka ng'amannya gali amabi tebakyagaagala agakikuna mu baagala bafuuke ba mukisa, abo bajja kutuwaayo $200 kuba be beesiimidde oba bali be baakuba akaddali ng'akooye okuba pulosi nga kati ye Shadia nga hajja amukoze bulungi. Module eyo bajja kutuwaayo $200. Ku mutimbagano kuteekamu buteesi kusaba ye step esooka lwe luto olusooka okutandika omulimu gw'okwewandiisa. So twogera bwe tuti omuzadde osobola okuteeramu omwana wo okusaba naawe n'okuteekamu naye obudde bwe butuuka olina okugenda ku ofiisi ya NIRA oba oliawo bakuggyeko ebinkumu n'emmunye y'eriiso olwo endagamuntu yo ebeere complete. Kale omuntu yeewandiisa ku mutimbagano ng'obadde weebase mbadde nsaba nti zuukuka mutulovaayo otuukire ofiisi ya NIRA ng'oyina application gye wasabirako eyo ate omalirize process eyo. Endagamuntu ejja kudda awo ku kyalo oba mu ggombolola oba mu district bakugiddeko ebinkumu. Bwe baba bankubidde ekifaananyi nga bampandikidde Paida Town Council nga mbadde ngenzeeko mu weekend kulya bulamu, endagamuntu yange ejja kuddira Zombo kuba gye nzija okuba nga gye banzigiddeko ebinkumu. Kale kakasa nti ogenda ne bakuggyako ebinkumu mu kifo w'omanyi nti oyagala endagamuntu yo edde oba awanaakwangwira. FM atubuuzizza nti eddimu lino ery'okulwanyisa obukenuzi n'obuli bw'enguzi twalitaddemu amaanyi era nenzikaanya naye nti omuntu okwongera okukyusa mu nkolayo tekikoma kuba buli lunaku wabaayo akapya osobola okukyusamu ate n'obeera ng'oleeta nkola mpya buli lunaku. Kale omulimu ogwo gutugukwasizza maanyi. Njagala okugumya eggwanga bwe nti twawandika ebbaluwa okuva mu NIRA ng'eragira obukiiko bufuga oba obulondoola okuwandika kuno okw'ekikumu ne project eno nga tubalagira nti balina obuyinza
okukwata okusiba n'okukakasa nti abantu bano batwalibwa mu kooti z'amateeka. Kale obukiiko obwo bulikaani buliko RDC, buliko DISO, buliko DPC. Bannange eriyo gavumenti esinga eyo mu kulwanisa obukenuzi n'enguzi? Eriyo esinga eyo? Bwe bajja eri mugiŋŋambe naye nga ebbaluwa gyeri era tuwulidde ab'ekyankwanzi batukoze bulungi, omulimu ogwo bakukwasiza maanyi, ekasanda bo baasiba dda, emuloto baasiba. Kale naawe gy'oli eyo atulaba bwe baba nga bakusaba akasente ng'obuli bw'enguzi gye buli, mbawadde emitendera gy'otukubira oba otuwandikira obubaka, oba oli awo oba tolina simu, tuukirira RDC ate omutegeeze ku nsonga eno. Awo nno kye mbasaba nga mmaliriza, ffenna tujjumbire, toyazika muntu mulala ndaga muntu yo ng'omukolera ebyo bye yali badde yeefunira singa abadde ayina endagamuntu. Abakozi be abafaamu bakkirize bafune endagamuntu. Omukozi we ow'ewaka talera mwana we yekka, agenda afune endagamuntu. Bw'anabbira ku ssimu eyo miliyoni 10 onaakawulira kuba layini ejja kuba mu mannya go. Kale tubeere bavunaanyizibwa, tujjumbire ate mbeebaza nnyo tuwuliriza n'okubaawo olunaku lwa leero. Mwebale nnyo.